Mu kiwandiise nga empisi okugoba omuwooza w'akatale, tulaba minisita wa Kampala Kyufa Togabye nga yeefunyiridde ku lawyer era nga Lord Mayor Erias Lukwago nga ayagala alizayininge alikulire, era nga ekibuuzo kye yeebuuza nti Lukwago mu myaka 15 gy'amaze nga Lord Mayor asobola atyo okuzimba plaza, asobola atyo okuzimba ekizimbe mu Kampala? Ekyo kisoboka kitya? Ekisooka wano simanyi bwotya minisita bw'annyonnyola kino, kubanga Kampala tali mu kizimbe kimu. Ekisooka ebizimbe ebisigadde by'abaani? Kubanga wano Drake Lubega yatugamba mu biseera bya COVID nti mmwe mulaba nti ye alina akeedi katugeze oba 3 ze mumubalirako, naye ayinza okuba alinako 3 zokka, ezisigadde si zize. Ne tujja nga tuwulira ebizimbe ebinene mu Kampala ebize bizimbibwa Acacia Mall n'ebirala, era nga bannyini byo bamanyikiddwa bulungi nnyo, babirambula kiro, nga bizimbibwa babirambula kiro. Emisana bano ba Drake Lubega be balambula ebizimbe ebyo. Naye kwegamba ng'oggyeko okwekwasa Lord Mayor Erias Lukwago nti oba oliawo naye alina ensobi ezize, alina ensobi ezize Lord Mayor Erias Lukwago, ekyo saagala okiwakane. Naye ate okumulwanyisa ku nsonga z'ekiteezi nga baagala okubeera nga bakimuteekako nga minisita Kyufa Togabye bwakitembeeta, ekyo muganda wange tekikwataganira ddala. Era bwe kaba nga akazimbe kamu mu Kampala kayogerako nako, era still abantu tebasobola kukalaba, bakagaanye for the first time. Abantu okubeera nga bonna bagamba nedda nedda nedda, oyo akakazimbe kamujyamu kamujyamu, ey'ensonga temala, leetayo ensonga endala. Kakati gwe muganda wange ampuliriza, Abanajjada Investments gye bali nnyo. Bw'ayagala ettaka ery'ekyapa oba poloti ey'endagaano, ayagala okuzimba ennyumba ewedde eri ku pulaani ey'ekirooto kyo, ayagala okuzimba akazimbe oba ebizimbe ebinene nga ekyo kye boogerako Lukwago kyalina mu kibuga, Abanajjada Investments byonna babisobola. Oyagala kunoonyereza ku kyapa ky'oyagala kugulako, kubanga ekyo kikulu nnyo muganda wange. Ebyapa babifoojinga ebyaddala, gwe nojja n'ogulira ku kyapa ekifoojinge nga bamaze okukuguza, ate ne bakijjayo mu system. Kati ogenda okunoonyerezaako muganda wange ku kyapa kiwagulako nga tekiriyo. Kati Abanajjada Investments basobola okuyambako ku busente obutono ne banoonyereza ku kyapa ekyo. Ettaka ly'olina nga liri eyo litudde lyetagako enkulaakulana, Abanajjada Investments basobola okubeera nga bakuyamba mu ngeri zonna. Kulimirako bo bajja kubanga babirabirira okusinziira ku ntegeeragana gye mwenna bamutegeeraganye. Kubira omukulu Kizza Shafik, ennamba ze ziri awo, nze gwe mbakwasa ku lwa Najjada Investments, si muntu mulala yenna, wabula mu nsonga eno Kizza Shafik. Tugamba kano ak'oku Uganda atalagika ennanga kake, yes kake, si muntu mulala yenna gw'oba oyogera naye, Kizza Shafik gw'oba oyogera naye, era ennamba ze ziri awo. Abakolagana naye bamumanyi bulungi nnyo, era simufunanga mu buzibu bwonna, okoleka guudu zokka, kubanga mwana muto ate mukozi nnyo, ate ebintu abitegeera. Kakati muganda wange tetwagala kukwatibwa nnugu ku bantu. Muntu aba asobola. Kakati minisita Kyufa Togabye aleese ennugu ye yonna, aleese ennugu ye yonna. City Minister owa Kampala Kyufa Togabye Kabuye, ono nno munnange byonna abiteeka kwa Kampala Lord Mayor Erias Lukwago. Ensonga z'ekiteezi, olw'ettaka okubeera nga lyabuutikira abantu, ne sayiti eyo okubeera nga ejjula kasasiro mu ngeri efaanaganako bw'etyo, kasasiro yabuutikira abantu. Kakati yagamba nti ebyo byonna bulagajja bwa Lord Mayor, era agamba nti
wansi w'obukulembeze bwa Lord Mayor obw'Ekibogwe bwe bwaleeta ebizibu ebyo. Jjukira nti Lukwago yali yalabula dda ku nsonga z'ekiteezi, yali yalabula dda. Kale bw'atyo buli w'alaga ayimba kimu, Lukwago alekulire, Lukwago alekulire, Lukwago alekulire, Lukwago alekulire. Kyova Togabye bano balina obutakkaanya kuviira ddala mabega, era naye ayongere n'akikkaatiriza. Buli w'alaga yeeki kituufu tulina obutakkaanya. Kakati yeebuuza nti lwaki Lukwago talekulira? Kiddala ddala kyasobodde okubeera ng'alagawo mu myaka 15. Era yagamba nti Lukwago okuva ebintu by'ekiteezi bwe, enjaga y'ekiteezi bwe yagwawo, agamba nti Lukwago talinaawo kirala kyonna, pulaani yonna ku ekyo okuleka okubeera nga naye ayimba kimu nti abavunaanyizibwa ku nsonga eyo bakwatibwe. Ekintu ekyaluma minisita bwe kimuluma ennyo. Era minisita n'ayongerezaako ng'agamba nti Lukwago gwe mulaba oyo tulina okubeera nga tumunoonyerezaako ku bugagga bwe. Tulina okubeera nga tumunoonyereza ku bugagga bwe. Akoze obugagga bungi nnyo. Minisita agamba nti ye waali awo talina kizimbe mu Kampala, talina mu plaza mu Kampala, naye Erias Lukwago alina ekizimbe mu Kampala. Mu myaka 2 gyokka gye yakizimbira, emyaka eki mbu gye yakizimbira ekizimbe mu Kampala. Kaakati muganda wenge ng'agamba nti Lukwago yasobola atya okubeera ng'azimba ekizimbe ekyo ku musaala gw'afuna, kwegamba ng'alingaga ku musaala omutono gwe tumuwa, gwe twamuteekako, ayinza atya okubeera ng'azimba ekizimbe ekyo. Era bw'atyo ng'agamba nti okuleka obuli bw'enguzi n'obubbi Lukwago kati Kyova Togabye agamba nti newankubadde waliwo entalo wakati we ne Lord Mayor Erias Lukwago wano mu Kampala City, kubanga ye ayagala yekimutta, ayagala controllinga Central, mbwayagala agicontrolling, era gwe mulimu gwe baamuwa nga minisita ne gukyamulemye okukola, Lukwago amulimisa. Kakati nga bwe mponyonyodde nti Kampala alimu ebizimbe bingi nnyo muganda wange, era bwe tudda mu layini eyo owakazimba akamu ne bankuba kyeyo abali e Bulaaya nga babulina, wano e Kampala babulina bungi nnyo obuzimbe obwo. Newankubadde nga ate muganda wange abanene mu gavumenti emyaka gina 40 gye bamaze, ate bo bamaze gobe mu kibiya, kubanga obiwulira n'amanya bebatuuma amanya n'obiwulira. Kakati Kyova Togabye agamba nti kiri ku record nti Lord Mayor tamwagala nga Kyova Togabye, mukubanga balwanira space mu Jango, naye ye akiikirira NRM era akiikirira bantu. Tuli mu lutalo, ani akontrolinga ekibuga n'akonkludinga bw'ati, lutalo ani akontrolinga ekibuga, ye akiikirira NRM mbu n'abantu. Nze nteekawo konti bwe babeera bakkiriza. Wabula engeri gyekiri nti totta kibi nga tonnabeera nga okikenenya endusu, Lord Mayor Erias Lukwago naye bw'atyo ng'alina okwedifendinga, era nga akakasa nti ono Kyova Togabye apapala, kubanga ensonga eno emukwatirayo ey'ekiteezi, emukwatirayo y'ensonga lwaki muganda wange asazeewo okubeera nga ayogera kino nakiri, okakasa nti yejja mu musango. Naye muganda wange okwogera ennyo tekitegeeza nti byoyogera bye bituufu. Bw'atyo Erias Lukwago ye mukwewozaako agamba nti ensonga y'ekiteezi abantu okubeera nti nomune kasasiro yababikka, njagala okubakakasa nti okunoonyereza kumaze okubeera nga kulaga nti ye nga ye Mayor Erias Lukwago teyali involved, era byali tebimuvunaanyizibwako butereevu. Agamba nti ripooti eyakolebwa Parliament bakizuula nti minisita owa Kampala kennyini Kyova Togabye Kabuye wamu ne Ramadhan Goobi be bali responsibility be balina okuvunaanyizibwa ku disaster y'ekiteezi. Ye nga Lukwago alina kubeera ng'ayitibwa buyitibwa nga mujulizi kujulira.
Era Lukwago agamba nti ye yali yalabula dda ku nsonga eno ng'alabula gavumenti bekikwatako era nga bulijjo okulabula kwe ne bakuteeka mu kasero wali ebbali ne beeterayo ogwannaggamba Lord Mayor. Era agamba nti Minisita Kyufa Togabye alina pulaani namutaayika ekwata ekitundu ku ssente ezirina okubeera nga zikozesebwa okuliirira abantu abakosebwa ekiteezi. Ekitundu muganda wange akyawuleko akikozesa ebintu ebirala obuwumbi buli 16 era nga buno bulina okubeera nga munnange bugenda okompesetinga abantu b'ekiteezi. Kati Minisita for Kampala Kyufa Togabye ye ayagala kujjako obuwumbi 2.5 obuwumbi 2.5 mbu azikozese mu byobufuzi mu kukunga mu byobufuzi political mobilization anti bamutuma munenge kubeera nga akontrolinga Kampala. Kakati ssente ezo alina okujjako okubeera nga akozesa omulimu gye gwatwala ng'ogw'amakulu era nga bo bagamba tebagenda kubeera nga bakikkiriza okubaawo ng'agamba ssente zonna obuwumbi 16 bulina kugenda kubeera nga buyambako ku ba victims abakosebwa mu njege eno mu disaster eno so si kukozesebwa mu migaso mirala kukozesa mu political mobilization bo nga bwe baagala okubeera nga bakikola wabula nga beerimbika mu kubeera nti nno omusango oba obuvunaanyizibwa ku nsonga z'ekiteezi babulimbika ku bantu abalala babuteeka ku bantu abalala babukookera ku bantu abalala. Ebyo bigambo bya Lord Mayor mu kwewozaako. Ebiseera ebisinga obungi ntera okubagamba nti abasajja bano bwe kutaba kutuula siina kigambo kirala kye nnyinza kubagamba. Ti omusajja ajja n'akubbako ettaka lyo n'asuubira nti ogenda kufukamira omweyanze nti munnange weebale. Abasajja badibaze Kampala yenna nabagamba nti mu Kampala katugeze Lord Mayor nga bw'ali awo talina buyinza bulagira kintu nekikolerawo. Talina buyinza bulagira kintu nekikolerawo kubanga ono oba bano abajja okulwanyisa okontrolinga Kampala okubukali bo bafa kukontrolinga imagine kubanga nekyo nakyo kyennyini kigamba nyinza okugamba kya kisiru tife twagala kukontrolinga Kampala kuki kukontrolinga ki kubanga sente ziva mu gavumenti emisolo bagikunganya miyitirivu nnyo. Kampala yenna alinga kazambi kakati olwo okuleka mpozi ng'agenda gati emisolo egiva mu Kampala gyonna bagiteeka wa Lukwago wali Rubaga wali ku lubiri kuba ayitira awo Lukwago asula saidi zaawo nti emmotoka buli kaseera ziba zitwalayo ebisawo bya ssente egy'emisolo egikunganiddwa mu Kampala kubanga wano mu Kampala wavayo emisolo miyitirivu nnyo naye ekyebuuzibwa abasajja abaalemera ku misolo kisooka baalemesa enkola eya federal osanga Kampala singa yeekolera ku bizibu byayo ne bamaliriza nga bagamba mu lugube gwabwe nti Kampala tali mu Buganda. Ebyo byonna biraga mu lugube nakulemesa. Kaakati olutalo lwa kontrolinga Kampala muganda wange gwampuliriza so si kukulaakulanya Kampala wabula ku kontrolinga Kampala. Kati ekyo kigenda kukoma ddi? Ababbi bangi nnyo ababbye sente kati ngeza covid ne bazimba ebizimbe ne tubamanya nnyo nga biri questionable nga baatwine. Abalina ebizimbe wabweru w'eggwanga bangi nnyo. Abalina amafaamu bayitirivu nnyo. Kwegamba abazimbye kwegamba n'amayumba ne tugalabirako ddala ne bagateeka ne mu mawulire ne tugalaba gatunula ng'abantu bayitirivu nnyo. Abo bonna tebalina kubuuzibwa. Kati ensonga eno yalibadde ntuufu kale katugambe nti kale Kyufa Togabye yalibadde mutuufu naye obutuufu bwakyo bwalibadde era bweyolekera ne ku mbeera katugeze eri mu palamenti obulimu enguzi obuli mu palamenti obubbi obuli mu palamenti
Awo wenyini yali badde atandikira. We yali badde atandikira nga Bulola bwe yakola. Bwe yali badde atandikira nti banne tetugenda kukkiriza. Mu Kampala laba ebinnya. Kyokka lengeri libali mu gavana Musimbi. Nedda tetugenda kukkiriza ky'ofa togabye nga minisita wa Kampala. Naye akugambye ayagala kontrolinga Kampala. Era gwe mulimu gwe bamutuma okubeera ng'akola ku kontrolinga Kampala. Si kulaakulanya Kampala, wabula ku kontrolinga Kampala politically. Awo nno kitegeeza nti Kampala waakwamidde era wewali ebizibu bya Kampala byonna. Wewali ebizibu bya Kampala byonna era wewali ebizibu bya Uganda yonna kubanga General Museveni kennyini asiiba agamba abantu nti mwalonda ba Nuupu naye nga Nuupu emazewo emyaka 4 ye ali mu myaka 4 naye aweza kimu temulina basanyalaze lwakuba mwalonda ba Nuupu. Kampala alinga kazambi ng'emisolo gavumenti egifuna butereevu era bayisa ssente buli kaseera ez'ennyongereza mu palamenti ne baba amakampani nga Roko n'amakampuni amalala nga ssente teziri kwegamba nga nibo bagezaako kubeera nga babuuliriza zirazeewa ziraga nti already zizi shielded okuviira ddala mu State House kubanga obannantagamba okukasa bumeruka gwe kasita obulaba gumanya nti yes wateeka okubanga muganda wange bano bali ku ngeri ya kibojera ku lwazi. Ebyo byonna newankubadde nga bwe nkugambye ti kituufu ne Lord Mayor naye obaolyawo si yatuukiridde naye okulemesebwa. Kakati Lukwago amaze emyaka katungamba 20 mu kintu kino nga memba wa palamenti wa Kampala Central akoze mu palamenti n'ebintu ebirala ate looya awezezza emisango emiyitirivu ennyo najja n'abeera Lord Mayor okumala emyaka 15 n'azimba akazimbe mu myaka katugeze ebiri egisembe ku 15 n'ogamba nti tasobola kubeera ng'azimba akazimba ako. Ekyo nakyo kyewuunyisa nti omusajja kati nga ky'ofa togabye okujja okikompeyaringa okubeera ng'ezo azibalira ku ssente z'omuyi w'omusolo ng'ate wabaddewo entalo wano Jennifer Musisi ng'akyali executive director wa KCCA nga Lukwago n'omusaala gwe bagumummye. Mujjukira bulungi ebintu ebyo. Kati sibufa togabye ekimuluma atajja ati okubeera ng'azimba akazimba ako mu Kampala naye yeerabidde nti ate baagezaako okubeera nga atunda mu bantu muganda wange tunoonyereze mu Kampala banni bannannyini bizimbe biri mu Kampala. Lwaki olowooza beekwasa nnyo ekyabo be bayita ba radicals okubeera nga bookya ekibuga be bayita ba hooligans okubeera nti nno bookya ekibuga. Ekituufu kiri nti teri wano Munnayuganda ayinza kwokya kibuga tebakulya ssente ti Munnayuganda gwokeera ogende w'eky'e Kampala gw'omanyi Munnayuganda engeri onkuze ndaba Kampala nga bwafaanana mu kasasiro we naye omanyi omukwano gwe mba nnina ku Kampala kubanga era wansi ne wairo olina okuwubako olubu lw'ekigere e Kampala for any reason. Kati buli Munnayuganda yenna alina omukwano ku kibuga kyakyagala nnyo ekya Kampala tebakulya ssente ate abantu b'omu ghetto bebasinga okwagala Kampala abo be bagamba ba hooligans bebasinga okwagala Kampala kubanga era obalaba nga balwana Kampala bamumalemesa kuba mwe bayiiza abaana mwe babeera nga bayimba engoye babeera eyo wali ku mpaka yadi gye baayokyanga entakera abo be bagamba be bayinza okwokya Kampala naye olaba tebasobola okuleka ate bo be bookya Kampala be bookya abantu obutale ne babwokya ne bakola buli kimu ate nga be basingamu ebizimbe y'ensonga lwaki balowooza nti abantu bayinza okwokya ebizimbe byabwe bakikozesanga okutya nti abantu bagenda kwokya ebizimbe ebyo kubanga abantu bamanyi bannyini byo era gwe bw'ogenda mu Kampala bajja kugamba nti ekyo kyagundi n'ekyo kyagundi babimanyi naye tebasobola kubyokya
tebasobola kubyokya. Kakati ng'oggyeko ekyalo nti ali waggulu ennyo abasuubuzi okulemesebwa mu Kampala okukola ebintu kugambe bitakwatagana nga byonna byonna bya bubbi kukenula bantu tofa togabye. Agamba nti omuntu abadde MP Kampala Central emyaka 20 amabega najja n'abeera road mayor ng'ate era oyo omugundiivu era nga lo faamu ye ekolera ddala tasobola kuzimba kapulaza mu Kampala, tasobola. Kakati obutaba bukyayo waliwo omuntu omu yagambye nti ninawe nalabye ng'agamba nti obwo busiru naye saagalaga nti busiru saagala kugaa nti busiru naye oli yagambye nti obugwagwa. Kangambe nti kuba butategeera bintu mu butuufu bwabyo nga gw'otunuulidde kimu kye bakutumye genda oyogere kati gw'omala gwogera. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti Kampala abasajja abalinamu ebizimbe bayitirivu nnyo naye nga ne ssente tebazikoze mu maanyi gaabwe, babbye enzibe. Era singa Mukama Katonda agonza abasajja n'otugamba kale oba kale tuwe omulimu kyofa togabye atunnyonnyole kuba ebizimbe biri mu Kampala babimanyi, atunnyonnyole bannyini bizimbe ebyo be baani, ajja abiweeko history atunnyonnyole. Naye anyway tegamba okwo kuba kuwudiisa bantu era awo wennyini we wali okuwudiisa bannayuganda bonna. Mwalonda bubi, mwakola mutya, naye nga omusolo bagubajjako ne bagutwala. Omusolo gwe gukola, omusolo gwe gulina okukola oluguudo so si MPO alina kutwala birowoozo. Naye nga ssente bwe ziba nga gyeziri eri kitegeeza zo zijja kujja zikole. Essomero lyo bajja diteekamu desks erya gavumenti era bazimbewo n'ebizimbe ne toilet bagikole nga nnungi. Abaana balekera okusomera wansi w'emiti era ne mu ddwaliro bajja teekayo eddagala ne health centers bajja kuzizimba buli wamu zibune eggwanga kubanga omusolo weeguli. Kubanga weebuuza lwaki ssente zonna bazikuŋŋaanyiza ku bantu bamu isitaba bajini nsale musale ojja kusisinkana Muhoozi ojja kusisinkana Museveni oba Jeneti oba lwaki nga teggwanga lirina eggwanika lyayo era buli kimu kirina okuba nga kitambula systematically. Kati oba nakyemalira obw'engeri ng'eyo obubbi obw'enkukunula obulinga obw'engeri ng'eyo bannayuganda mulina okubulwanyisa temulina kukkiriza. Era abantu nga bano bakyufa togabye balina okuweebwa level nga bwe mwalaba Minisita Sam Mayanja wali ng'ayogera ku Kabaka ne bamuŋŋoola naye kennyininyini waali essaawa eno akimanyi nti ho bye nayogera lwakuba nti nno bo tebaswala kubanga already aba atuukiriza omulimu gwa mukama we eri ye aba asikowalinga ti weebale kubaatulira weebale yubyokye emmundu weeziri tofaayo teri kigenda kutukako emmundu weeziri. Wano ffe tusalawo ani afa ani yazajja bano bannange kati gwe tolina bakutuka kumbe naye katulinde bona balamu mukozesa bw'ataakaabe. Waliwo abantu abatakyakwata nga bagamba nti Museveni takyakwata masimu gaabwe naye nga tebaali bulusegere nnyo bwe bati abamu vice president abalala baminisita babiryandisali gye bali baani bugye bali boogera bagamba takyakwata masimu gange ne Bukenya yakyogerako naye baali babitiibwa nnyo era Museveni yabakozesaako. Kakati baganda bange ng'oggyeko ekyo eby'ennugu nga bw'olaba kyofa togabye byaleeta oba ng'oggyeko ebyokuba nti n'abantu abamu balowooza tetwagala Museveni tetwagala NRM no ffe kye tutayagala ye system kubanga ekonya eggwanga ate gyetutwala wafu. Ffe twagala constitutional rights kyekyokka nti gwe just constitution bagijjemu bye bawagikawagikamu bagituuleko bagende nga bagirongoosa bulongoosa mu butuufu bwayo
ewali emiwaatu egy'okubeera ati nno waliwo ajja mu buyinza nti ajja kuyitawo obwayira abukyuse byonna byonna babisafeguarding teri kujjawo ku bisanja teri kujjawo ku myaka olwo Uganda etereere tufune olwo tugenda kufuna abakulembeze ab'enjawulo tuve mu nkola ey'abafuzi tuve mu kufugwa tufune abakulembeze kubanga oli ajja kuba akimanyi nti ayina emyaka just 10 n'omulala n'omukyoli ajje omusoga ajje omunyola ajje omunyankola ajje omuganda ajje mulanga ajje bwe tutyo awo Uganda egenda kuba egenda bugenzi mu maaso speed gy'otalabangako muganda wage era bannayuganda bagenda kulekerawo okwerumaaluma olw'ebyobufuzi ate bannayuganda bakozi kubanga ekibatabulatabula kyekyo ekyokubeera nti kati batuyingizamu ebyobufuzi batuzanyirawo kubanga waliwo abaagala okuwamba bo bawamba waggulu eri sente z'eggwanga bye bazirina buli kimu ebyobugagga eby'omutaka bye bamanyi bye batutoolerako kati ne batujubisa kati ffe ne tubeera mu bwavu ne tubeera mu mbeera etategeerekeka ne tubeera nga tuli confused nga bakozesa ate ffe bennyini nyino tukonfusinga naye nga bo already baliwo kyentegeeza tebalina kye bajula bali safe kasente weekali be basalawo mu nsonga yonna bo kye baagala emirembe n'emirembe kye baagala era nga bantu batono nnyo bwe bati famire nabaki banganda bako taata maama n'abako n'ab'enganda bwe batyo era neewuunya munnayuganda yenna awagira ekintu ekyo buli kaseera neewuunya ekintu ekyo nkyewuunya nze nga Uganda atalagi sijja kubalimba ola munnayuganda nga awagira ekintu nga bannanga obo naawagira ki ne bw'oba olimu omu ku bo njagala okubulira kigenda kukutwaliramu ne bw'oba oli omu ku bo kigenda kukutwaliramu kuba kye kikoma okubeera nga kikaluba kuba ne sayidi eno tetudde sijja kulimba gye kyeyongera okubeera nga kifundira ku bali nabo bongera okubeera nga bejjako empeekera bakasuka eri banyweze ekyabwe ate bo waakiri n'obannaabwe okufa katolinda stage eyo kuba teri agenda ate kukubeera nga kalubiriza embeera oba oli awali badde obeera mu Uganda emirembe era nga okusinziira gye wava bakunyonyola nga citizen ne bakuwa kirasiyo mugwa ng'amawanga amalala gonna n'okkiriza nyamantono okaana eri mu nkwawa tetugenda mu maaso kubanga tumusobola kuwamba ggwanga teri agenda kubakkiriza kuwamba ggwanga era tekiriyo ne mu history tekiriyo n'abakigezezzaako era abamaliza babakubye